Nzo kujja waneno. Nsangaho abantu basitegera. Nagira byakobwa binajja kugenda nayo. Nagirengedde ko bulengezi. Nzo okuwulira omukulu kiboneka. Simanyi mno bamukulu. Simanyi mbu kiboneka bamugambe buno gulawo. Defense ronda tupanga nzangambye bagambe kiboneka akoleki agulewo. Singa naga tajja kugulona abantu bakola ki tubanna bakuwira. Tubakoze ekintu ekyo. Abo byakwedi ne bakwata ne bakola ki omukazi simanyi abadde akuba enduulu. Mukuba enduulu bagamba omukazi tokubira waawo enduulu. Omukazi olukubye enduulu bamukuba masasi. Nikati okubera n'omuntu akuba enduulu ate bamukuba kuba masasi. Nange kino kinewunyisa nnyo twesitegeeza ebbundu zisisa obungi amasasi g'abantu gwabadde balina okuwa omusolo gw'abantu bakubisa masasi. Naye kyembadde njagala okufundika ensonga zange nazo. Singa omuntu abeera azize at least balabe osiwa ekitundu polisi z'ekitundu ezitwala ekitundu ekyo bayite omuntu bamugye mu bulungi. Naye kati babajjeye bamusibe empingo enzigi zino bazigwe bazimazeemu. Singa babadde baagala okukwata omuntu bali badde bamugwira buguzi n'afuluma ne bamukwata. Naye kati okonkona enzigi ne bazikuba tusukulamu kubanga kiboneka si yasinga amaanyi nsubira ku kyalo kino oba mu Uganda namba. Naye okumuyiira amagye n'esecurity zino ez'enjawulo zasitegeera nsonga ki badde bagamba mbu ate eri emmotoka ebadde wali bajje ate buno n'empulira ate drone tekiboneka ate noza okola nga kiboneka akyalimu. Naye nte kyembadde nsa kiri ekintu kimu kino okumala gatta abantu bannayuganda bagenda kwekyawa ebyo ebigambo ebyange. Soko otubulire omukyala ono avuddewo amasasi omukwata. Omukyala avudde wakanga. Omukyala nze mpulidde mbu simanyi abadde Nakabaale muganda wa kiboneka oyo. Wabeera abadde wamukubidde essimu ne bajja bonna. Nakabaale mbu nadduka emisinde manyi Nakabaale adduka. Nakabaale nadduka emisinde. Bambi yo omukyala n'akola ki? N'abagamba we banange bulaza wange. Bamugamba tambula oveewo. Amalukubye enduulu bamugwe masasi ku mutabusi. Kati kindi weebuuza abantu bagenda bamala mu nsi omuma polisi enoonyereza siganye banoonyereza ku muntu omulamu kati omuntu aba afudde no magala kunoonyereza lwaki mutabusi bantu kindeebuuza naye kamunodo ebagala alyeri kati oli avudde eri omusajja namukubye sasaduse n'agenda neduloni nekola ki kati bakomezaawo duloni eyala bazze ssaawa 10 z'ekiro ne bajja babeera wano. Kati bano nabo babadde bazze obudde nga bukedde kuba ono omukazi wali ayinawo ennimiro alimira wali kati obudde bubadde bukedde ate ne wano waayita wano wabaddewo ekkubo wali walimira naye kati ate bo bali bavudde eri omusirikale najja nakuba essasi lisooka lizzeko n'alimuku mukifuba. Abadde akuba enduulu abadde kiki? Tewali nduulu zaakubye ate endowooza kizaakubye. Tewali nduulu zaakubye. Bano bagadde teekawo embeera eraga nti bejjako bamusanga. Naye nga bamukubye ne bamukwata wano ne bamuteeka mu drone n'emutwala mbu bamujjanja. Tuwulidde mbu afudde. Abadde nga myaka mmeka omukazi abadde mukadde? N'ateekayo ekyambalo ky'amagye nga mulaba kuba ensawo gy'adde nayo bakulembeza kiboneka ne mukazi we. Bino byogera ssebo. Kati bataddewo mirambo kuba gubaddewo gwa ttaka kati bataddewo n'ekyambalo bafune okukola ki? Okugamba nti bamukutte na byambalo. Ekyambalo bakimusibyeko busibi. Mutuuka kyogere. Okumutuuka nabwe kimutuuka kebalese bwe kati kalinga k'abaana bato. Naye ye bw'azze ayingidde buyingizi nabo tabataddeeko yadde ku gundi takubye yadde bifaananyi tewali nsonga yonna yonna gy'ataddewo gy'akoze ayingidde bwe bayingidde abasirikale nga 7 ng'ate oli gwe baagala bamukulembezza munda bwe bakutte ne mukazi we kati bo ne baaze eno omusirikale akutte ensawo nze mbadde mulaba ayingidde n'ebyambalo naye batuuse waleera n'ensawo gy'abadde nayo era ebyambalo bwe babijje mu nsawo eyo waffe batulese bwe ne bayingiza omukazi n'omusajja bwe bakutte muganda n'abantu abalala bamulabye. Kakati omukazi ero kyekikubizza omukazi kubanga omukazi alimira eno wammanga
kati ate waliwo gwe bakutali mwe bamusanze n'ejjambiya n'amayinja abagambye mbu agenda kussa kuba alina poloti awo eyo muli kali akayumba kaliko olaba omuli omusingi guli kati awo sitegedde abasirikale babakutte mbu balina ebijambiya awe batebakwatidde ate bo nga babakubye bubi nnyo kakati awo ekyo kyebabakwatidde kuba omusirikale oli azze abadde n'abaseemu ayadde muleeya azze ne gundi ne fayiro nga fayiro eriko kuliko kyamaani walabye eki nga kuliko nekiboneka Joseph nga kuliko nga bwe babeera mu b'amataka kuba basomye ne Mukasa ne bamusomako ne Waswa era nga ku fayiro gye baliko bonna bakuttaka liri kati ekyo kiboneka bw'ayogedde ebyo ne bateekawo ekyo ekyokuteekawo ekyambalo kuba bwe kibadde kuba fayiro ffenna tubaddewo nga bagisoma kuba abadde agikutte ye amumanyi n'omumanya mpulidde amuyita afande Bulawuni. Niko gwa nsonga ki ezigenda maaso kuba ensonga ezigenda maaso za byattaka ze ziriwo ettaka bitya liri balikayanira n'eddomazo so ne ku mawulire era byagendako kubanga ono kyamaani walabye ekiyavaako kuno kati ne bali bateekawo kati balina akakiiko ke bateekawo akalala yali vice kati yaliko naye ng'oli ye yakola kiyavaako kati bo bagamba saidi zeno tebagenda kukolerayo ki ndagaano kuba ate bano Domazo bamukozesa nnyo ku ofiisi eri. Domazo yani? Domazo ali awo abeerawo ku mwenda walina ne bizinensi ye naye nga musuubuzi w'amataka. Batudde nga bagamba nti basinga omusango mu kkooti balina ne anti ogwo omusango guli mu kkooti kuba oyo gwe bakutte omusango Domazo bamugamba dde agende mu kkooti Domazo tagenda ne bano bulina babayita bagenda Domazo yalina basindikayo naye ye bamugamba bamwagala tatuukayo ate bo bano bawolezeeyo mu kibuga waliwo kkooti awo gye bawolezaamu bali babiri waliwo Waswa muto ne Waswa mukulu kati Waswa mukulu gwe bakubidde omukazi ekisunzo kiri eri bannange byemukwata mawulire si bituufu ettaka lyamwajjako mubimanyi si bituufu bino byonna byebansikasika byakiyayi masagazi Domazo nja kutoba naye ne bwe ndibankomyewo tajja kitwala ekibanja kyange tajja kitwala ekibanja kyange Tekyebuuza wakoze kibazze wakukiro wakutwabya natuleeta wano tuteka kumpi mubadde mwene nyumba tubadde twebase wali ewakale famire yange wali ekyemmanga woolaba otubadde twebase ne famire zenabyokubamu kutuba tutekako wano kutukubyawere tutekako mpingo nga tuleeta wano era obudde obukeeredde nga tuli wano bazeho 10 kitundu wano musango kigwetugoba tugunaani waliwo wano neiba bwabano bamaama owulirako maama ngaayogera ekigambo kyonna ekibiko muyite omuteeka ebbali oyogereko naye baneiba bonna gyebali mubayiteko mwogereko nabo owulireyo bawaliwogereko tukuze ekyo tulabise tuteeka mawulire bwe mutwe buli omu tuteeka mawulire mutabani we Mayanja yaŋŋambye bagenda kukwata balina fayiro ero gye bakuyunzeeko simanyi bagenda kukwata naŋŋambye balina bakunkwata ggulo nga 23 neŋŋamba sijja kulwa nino badde nkirana wa looya wange mumuza lwaki biyibwa ebiti bagende kuleeta ssemwange tusaba Pulezidenti Museveni nga bwe bakulajanidde tiyingira mu nsonga zino tukusaba ziyingiremu oddemu okunoonyereza bino bali mu byabufuzi kutereeza woofiisi yaabwe bamanyi tugenda kubayeka nze siyeekera woofiisi kuba nno gyeta nze yagireeta njekere biki laba empingu ezindiko mbusimanyi ndi kulimino bannange siri mu kulimino siri muzi wa misango siri ki mwali mundabyeko nga neekalakasa ku mawulire gonna mwali mundabyeko nga neekalakasa mu bintu byonna bannange
abamawulire mututaase mumugenda okubbulula ebintu bino mumanyi okutunda amawulire mutekeyo amawulire gano nga mumanyi nti mutemulibannamawulire. Nze nine Masagazi Domazo atugamba musimanyi bagenda kuteeka obudde buno bwe bamala okukwata Kiboneka DPC wa Kiso yaddako mbwera ne Bugundi yasindika dda abantu be Sodo babulize DPC temukwata abantu abo naye batukwata tulina misango. Bagamba osso operation yaliwo nga mbwatubbe milioni 5 kituufu yaliwo nga asoma court order milioni 5 twaziba kwa twatukuye ku Domazo nga Osiwali bonna baliwo abasirikale nga basoma court order omusango twagwangula mu court n'empapula za tuziina tetuli omumenyi bw'amateeka kooti enkulu yeeriwo wabula akozesa kooti obudde buno bakubyeko kiyamani w'ekyalo nga bagamba ayina emisango giyabadde nagyo gitali gitakwatagana na bino bye tulimu kati obudde tusaba tuyambibwe nga balagende President Museveni naffe yamba kale tulabazi ba misango Museveni tuyambe naffe onoonyereze. Tulagala tukunganire wamu DPC jasobola kwogerako namwe mubere bakakamu kubanga twagala mugende buli muntu nga naye bwe tunaba tumaliriza tujja kubabuulira ekyekigenzo mu maaso naye nga tetubasaba kiri kimu abavubuka abasinga obungi bano muleme kweyunga mu groups olwokuba mulaba nti tuli bangi mukola ekintu nga muli bangi naye bakwatayo bano abadde bakuwa kati bagenda kukola ki so nolwensonga eyo mwegendereze nga amateeka ga Uganda nga gakola ki ate obabanga bakutta omuntu muleke omuntu bamukwate amanye ekituufu kikyakoze bajja babuulira banga mbayana omuganda yakola bwati naye nga ekyamazima mukyamu mu bukyamu bwe muleme gamba ati nabakuuma ddembe bakyamu mbeeremu oba endala naye tunoolera kubanga mulina eddembe mu kitundu mukola ki. There's nobody who is above the law. Mufuna bulungi. So tubasa tumwenyigira bintu bya kwekalakaasa. Temugezane mwenyigira bintu byokola ki? Ojja kuwaga obwe n'amanyi ye olobanga muli bangi. Tupininga yo nti ani nti Waswa nti ani nti Umaru nti ani nti Lubalamira kapa nga tukwata mwabasigala bagenda kujja kuyamba n'olwensonga tubagaliza birungi byerere mugumiikirize tukole investigation za police ekoleza malirize bajja bawa feedback anabo omukyamu era ajja kulimaningibwa mu maki mu mateeka anabo omutuufu mujja nga kumwe ku kyalo kyammwe ngakola ki nga yeeyagala mwebale nnyo mwebale ddala naye tubasaba tebabona omagamba ati akuma agandi kwekalakaasa wokikolera oli mubuki obeera kwekalakaasa wandika ebbaluwa gyete wa DPC omugambe saba fund DPC ajja kwekalakaasa ajja kuwa olukusa okole ki mufunye bulungi kale mbere